ku nsonga y'abaana b'obuwala munnange nno ekyewuunyisa aganzizza abaana bangi nga mwe muli bannamawulire, mwe muli bakansala bannaffe, abakulembeze bannaffe, mwe muli n'abantu ab'obulijjo. Waliwo kye bayita okuganza n'oyitawo. Ye yayitawo kubanga teyakoma ku kuganza wabula n'obwenzi mwenzi. Ayenda ku buli gwasanze ekituvumaganya. Tatya n'ab'emmere munnaaye ate abaganza. Kakati mmeeya bw'atyo ensi gwetunuulidde, ensi gwe yeenyumirizaamu, yo ye yalisaanidde okukola ebyo. Ekisookera ddala twayisa miliyoni 2 mu financial year eya 2022. Emiliyoni ebibiri ezo zaali za kugula bitaala. Ekyewuunyisa baagulako ebitaala 20 nga buli kitaala bakitaddeko emiliyoni 10. Bwe twaddayo mu mbalirira ne tuddayo ne tunoonyereza essente zaagulwa ebitaala ebyo, tuzuula nti buli kitaala kyagulwa emiliyoni 1.5. Meya yeekobaana ne ba technicals ne balya ssente miliyoni 1.5, naye bo ne baleeta budget nga babaliridde buli kitaala nti bakiguze emiliyoni 10. Naye gwaye nga imagine okulya town council yonna oyagala nkulaakulana okola otya budget ya miliyoni 10 ku buli kitaala nga tekitaala kigula miliyoni 1.5. Kukuba avaayo n'agamba nti twagula ebitaala naye nga n'ebitaala 20 bye baagula byafa ebisinga tebikyakola ate nga babibbirako ssente y'omusolo. Kati waliwo emmoloka ya kasasiro eyagulibwa miliyoni 15, naye ekyewuunyisa tebaagigula mu cash era bakyagibanja, bakyasolako miliyoni 30. Naye ate kugombola weeri tekola. Bw'oba oyagala okugijjayo bagamba sasula ssente za ddereeva emitwalo 2, sasula ez'okujooza emitwalo 15, sasula abakozi abagenda okutikka kasasiro. Bw'ova ku ekyo wandiikira town clerk ebbaluwa, wandiikira meya ebbaluwa, wandiikira omusawo ebbaluwa. Emitendera gyokka gy'oyitamu gikumala okuva ku mmotoka eri eya kasasiro n'ogamba nti kanfune eza bulijjo ey'eggombolola teriiwo kangifiise. Kiriwo nga kifaananyi kubanga olina kuteekamu ssente ate nga waliwo ne ssente ezaateekebwamu omusolo okugigula. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu kigokola duulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Sibye bulungi sebo sibye sebo. Erinnya n'eddoboozi nze omulangira Mutebi Shafik, ndi kansala w'e Nakasozi mu Kyengera Town Council, Busiro East Constituency ekulemberwa Medard Lubega Segona ye area MP waffe. Ekyalo bakiyita Nakasozi kiri mu Kyengera Town Council constituency ya Busiro East. Ekindeese olunaku olwaleero nzize nga nkola stories ez'enjawulo nga nzijja ndaga ensi biki ebiremye Meya Walukaga okukola. Olwawo waliwo ebyakoze nga birungi ate waliwo ebimulemye ate alufudde olutalo. Mabegako awo nasibibwako nga bampaayiriza omusango gw'okubba ente, naye nga bwe mundaba abatuuze bonna abali eyo Bannayuganda wamu ne Bannakyengera, ddala ddala nze nina amaanyi agabba ente oba okuzisitula okuzissa ku mmotoka. Emboozi eyo mpanvu kubanga yatuuka ne ku social media nga Meya Walukaga ayagala kutta linnya lyange.
biki byensinziirako ndi wa National Unity Platform. Ekisookera ddala twayisa miliyoni 2 mu financial year ya 2022. Emiliyoni ebibiri ezo zaali za kugula bitaala. Ekyewuunyisa baagulako ebitaala 20 nga buli kitaala bakitaddeko emiliyoni 10. Bwe twaddayo mu mbalirira ne tuddayo ne tunoonyereza essente zaagulwa ebitaala ebyo, tuzuula nti buli kitaala kyagulwa emiliyoni 1.5. Meya yeekobaana ne ba technicals ne balya ssente miliyoni 1.5, naye bo ne baleeta budget nga babaliridde buli kitaala nti bakiguze emiliyoni 10. Naye gwaye nga imagine okulya town council yonna oyagala nkulaakulana okola otya budget ya miliyoni 10 ku buli kitaala nga te kitaala kigula miliyoni 1.5. Sinze nzekka ine endowooza eno, wabula bannange bangi lwakuba batyayo okuvaayo okwogera ku nsonga. Naye nze nafuuka eddoboozi lyabwe n'ensalawo okwogera ku ebyo walukagga beyeekubaana nabo n'ebyakoze nga bikyamu okuvaayo okuwalaga ensi ebituufu. Kuba avaayo n'agamba nti twagula ebitaala naye nga n'ebitaala 20 bye baagula byafa ebisinga tebikyakola, ate nga babibbirako ssente y'omuwi w'omusolo. Kati waliwo emmoloka ya kasasiro eyagulibwa miliyoni 15, naye ekyewuunyisa tebaagigula mu cash era bakyagibanja, bagisasulako miliyoni 30. Naye ate kugombola weeri tekola. Bw'oba oyagala okugijjayo bagamba sasula ssente za ddereeva emitwalo 2, sasula ez'okujooza emitwalo 15, sasula abakozi abagenda okutikka kasasiro. Bw'ova ku ekyo wandiikira town clerk ebbaluwa, wandiikira meya ebbaluwa, wandiikira omusawo ebbaluwa. Emintu endala gyokka gy'oyitamu gikumala okuva ku mmotoka eri eya kasasiro n'ogamba nti kanfune eza bulijjo ey'eggombolola teriiwo kangifiise. Kiriwo nga kifaananyi kubanga olina kuteekamu ssente ate nga waliwo ne ssente ezaateekebwamu omuwi w'omusolo okugigula. Ndi wa NUP Ssebo. Ssebo. Twagezaako naye munnaayo omuntu oyo oba omusajja oyo ye muntu gw'otayinza kubuulira kintu n'akitwala ng'ensonga. Bwe twogera ku nsobi ze, bwe tutuula naye ate atukyawa bukyayi. Bwe twagala okumubuulira ekituufu ate alaga nti tetumwagala. Kati omuntu ng'oyo mazima ddala oba onookola otya naye emirimu. Nabwe kityo kyetuva tuvaayo kati nga nze nenvayo nenjogera ku nsonga ezo. Oluusi nenkozesa amawulire, oluusi nenkozesa social media, oluusi nenkozesa emizindaalo egya bulijjo. Tewali nkwatagana entali ennungi kubanga nze ndi mukulembeze anyigirizibwa ebintu ebiyita mu kanso. Ekyokulabirako nyinza okuba nina enguudo ze nnyingiza mu budget nga zaagala kukolebwa. Mwana wattu ekyeraliikiriza meya ate ayinza okujja n'azijjamu kubanga ye agamba ye nannyini budget, ate naffe tugamba ffe abayisa budget. Nabwe kityo obutakola bwa meya tubulabira mu bikolwa bye, ate situjja kugamba nti bali tebakoze kubanga tetutuula mu kanso yaabwe. Wabula ffe abatuula mu kanso ya meya ffe tulaba ensobi z'akoze kubanga tukola naye, tumanyi by'akola. Weewaawo nga mulimu ebirungi ebitonotono naye nga ebikyamu bye bisinga ate obubi ate nabyewaaniramu. Kanso yaffe erimu abakulembeze 72. Abaawukana n'endowooza ya meya nja kugamba nti ebitundu 80 ku 100
baawukanye endowooza. Lwaki nze nzekka avaayo? Oba oli awo nze nzekka atatya? Kubanga abasinga bamutya okwogera ku nsonga ze ne ku mbeera ze yeeyisaamu ng'omuntu. Naye nze munnaye simanyi lumbe lwe naafa oba simanyi lunaku ki lwe naafa. Nalondebwa kukolera bantu service delivery, era nalondebwa okwogera ku ebyo abantu ebibanyagiriza, sirina kubisirikira. Naye abamu bavaayo ne bagamba tetujja kwogera ku nsonga za meeya, ajja tukola bw'ati, ajja tunyiigira. Naye nze nvaayo okwogera ku ebyo ebiruma abantu nga sirina kyentidde, nga sirina kyenneeraliikiridde. Oba oli awo nkiikiridde bannange bali abalala 71, nze eddoboozi lyabwe. Well, obujulizi bwe buli okusookera ddala twanoonyereza ne tufuna ebibala ebituufu ebigula amataala ago, ne tumanya n'abaani abalya ku ssente ezo, ne tumanya na butya bwe baazirya. Twagezaako okugenda mu mbuga z'amateeka ne batufutyanka. Ne bannaffe be twali nabo baabawa ekyojja mu miro. Nze omu ku baasigalawo nga tuyimiridde, naye tosobola kulwana lugendo oba lutalo ng'oli wekka. Kyekisinga okumumenya mu kyengera. Ndi nzekka nnwanyisa abantu abalina ssente, nnwanyisa abantu abalina amannya, ate nnwanyisa abantu abeemanyi nti balina eryanyi. Yes, kyekisinga ate okutumenya. Kubanga muyinza okuba nga olwaliro mutudde 10, ogenda okulaba ababadde 10 musigadde 5, ogenda olaba ababadde 5 musigadde 3. Nabwe kityo kyekisinga okumalamu amaanyi nga nze nti olugendo tuba tulutambula tetulumala kufeka. Oba oyinza okuba nga gamba ngenda Masaka, ogenda olaba nga emuloko gisigaddemu bw'omu, otuuse Masaka wekka. Esebo. Impeachment si ensonga gye nandiyagadde okukubiriza bakulembeze bannange, naye alemereddde okukola ate alemereddde okutereeza. Ate ekisanja kiweddeko, ate agenda kudda mu bantu abanyonnyolenga bw'akoze. Meeya bw'aba akoze bulungi, naffe tuba tukoze bulungi. Naye ate ffe tulemereddwa lwasonga nti meeya alina ebimulemye. Nze nvaayo ne njogera abantu ne bategeera ensonga nti siremereddwa kukola lwa nsonga nti bye mwantuma mbiremereddwa, wabula meeya yaganye okumpa saavisi yange kubanga ye mukama wange. Ekiremesa meeya okukola ku nsonga y'abaana b'obuwala, munnange nno ekyewuunyisa aganzizza abaana bangi nga mwe muli bannamawulire, mwe muli bakansala bannaffe, abakulembeze bannaffe, mwe muli n'abantu ab'obulijjo. Okuganza ab'enjogereza omukyala natukkiriziganya obutali busaana. Mukitwala mukyala twagala kyengamba tulambulule. Okuganza waliwo kye bayita okuganza n'oyitawo. Ye yayitawo kubanga teyakoma ku kuganza wabula n'obwenzi mwenzi. Ayenda ku buli gwasanze ekituvumaganya. Tatya n'ab'emmere munnaye ate abaganza. Kakati mmeeya bw'atyo, ensi gwetunuulidde, ensi gwe yeenyumirizaamu, yo ye yalisaanidde okukola ebyo. Ng'ogamba nti ne mukaagundi ow'amawulire naye kamwagale. Omusajja yavuddeyo n'aclaiminga ku mukutu gw'ekyalo. Bwe nakoze vidiyo nga ndaga omwana muwala meeya gwaganza naga nti olukagga omukoze bubi okubeera nga ate onjagalidde omukyala. Ate nga kituufu. Zino nno ensonga ne poliisi yampise, naye nasindiseyo looya wange azimalirize. Kubanga bo kennyini baafunye ensonyi. Omwami gwe baagalira omukyala oba oli awo alina by'atya. Naye nze omu ku baavuddeyo ne ŋŋamba kamuyambe. Engeri gye tukolamu amawulire mulangira nga bwezze emmeeya tuba tulina omuntu. Singa tunoonya mmeeya oli mwetegefu oyimirira ku kigambo kyo. Bw'aba naye bw'anajja wano okwedifendinga
nakuchallenging nti omwami oyo ajje wano twogere one on one anumirize sebo ndi mweteefuteefu okwogera ensonga zonna nga bwe ziri kubanga nze sirya kigambo kyange. Omukulembeze omulungi oyo atalya kigambo kye. olowooza ensonga eno gyotambuza naye bakulembeze banno oba batuuze abakuli emabega oba bawadira ensonga mwe bali bangi era ne mba mbayise basobola okujja ne basonga eno ne bajjwako obujulizi. Isebo wakati nga twogedde ku mmeeya wa Lukagga kiki byolowooza singa ng'abadde abitambuza bw'ati kyabadde kisobola okukyusa kyengera? Well, byendowooza nze nga nze omukulembeze munne kwe kubeera nga alina okukola naffe n'atatwewala n'alema okukola ennyo ne ba technocrats oba wanjisebo anti yayitawo bali sibe bamulonda waliwo kye tuyita extremely yava ku ludda lwaffe ate n'asigaza bali kubanga akimanyi jajja akasente ffe yatuuka n'okukola statement egamba nti ze bakansala sina kyembeetaaza kubanga alabye wajja omugaati. Bw'anaava mu nkola eyo asobola okukola bulungi emirimu kubanga tulina kukola kitole okukulaakulanya kyengera, tulina kukola bw'omu, tulina kujja ku kyalo kyange n'oyimirirako n'ogamba mbawadde ebitaala mbakoledde enguudo ye enkola ye bw'ajja ayagala akubikke ate nga naawe otuula mu kanso n'oyisa budget n'oyisa enguudo n'oyisa ebintu ebigenda okukolebwa nga mukoledde wamu collective effort naye ye takikola ayagala kukola nga dictator. Tetuli bamativu oba oli awo twali badde bamativu naye tetuli bamativu. Lwaki? Kubanga tetulina bitulaba bitutambuza kugenda mu maaso. Gye tuyiteeyo batugamba enkola yammwe si nnungi, gye tuyiteeyo batugamba enkwatagana yammwe teriiwo, kanso bagituwambako tekyatuli mu ngalo, ne mmeeya kenyini bagimuwambako ba technocrat. Kubanga omuntu akeera enkya n'ogamba nti mpisizza kino nekitakolebwa oba okola oba tokola. Akaterekeka njagala kukubiriza abakulembeze bannange abali eyo okubeera nga temwetiriira kwogera ku nsonga eziruma abantu n'ezibaluma oba oli awo kyekiyinza okutambuza Uganda. President Kyagulanyi asiba tukubiriza okubeera nga tetwetiriira okwogera ku nsonga eziruma abantu. Muveeyo mwogere ku nsonga naddala ku social media, amawulire n'emizindaalo egyo egya bulijjo, mutambuze enjiri eyesobola okugasa abantu wabula etayawulayawula mu bantu. Ensonga eno tetugitwalangayo wabula twayagala tusooke tugibalirize nga ffe, naye kati wano weetuuse etulemeredde tugenda kutuuka mu bakama baffe bongere okutuwabula ki kye tulina okukola naki kye tulina okuzzaako. Well, ekisajja kiyinza okuba kiweddeko naye ate munnange waliwo ebintu ebikyuka ne mu mwezi ogumu. Muntu asobola okuvaayo n'agamba nti nze munnaye nteredde ng'ateeka ekiseera kye ekyokufa naye n'alongoosa mu bbanga ettono lyasigazzaayo afe. Tuli beteefuteefu okukwatagana naye ng'akwataganye naffe era tetumuyinaako buzibu, era tetulina mbeera yonna singa addamu okukwatagana naffe nga we yali akikola mu ntandikwa tetumuyinaako buzibu. Omuntu akyuka era ne waba mukyala nga omuwasizza wazze nga wa lunaku lumu si waabeera nga wa mwezi.
okuzanya ebyobufuzi kubeerawo naye n'okukulaakulanya abantu kubeerawo. Enkulaakulanya y'abantu tuyinza kugiteeka mu byobufuzi. Nze sizanya byabufuzi naddala kukikwatagana n'okukulaakulanya abantu, naddala kukikwatagana n'embeera z'abantu okukyusakyusa obulamu bwabwe sikizanyira mu byabufuzi. Oddaawo ku ddwaliro kitwagala kuzimba ddwaliro olizanyiremu ebyobufuzi. Odde ku binyigiriza abantu twagala kugaba butimba bwa nsiri obuzanyiremu nti obuzanyirako byabufuzi. Kale ebintu ebikulaakulanya oba ebigasa abantu sandyagadde muntu yenna akizanyemu byabufuzi. Sizanya byabufuzi ku mbeera z'abantu oba ku nkulaakulanya y'abantu. Erinnya n'eddoboozi Omulangira Mutebi Shafik. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.